if the elections are fair. Talk about no transparency, cutting down the internet. I mean, how is this election supposed to be credible? That is the big question here. And Bobby Wine, the opposition leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, as he's officially known, has said that all signs point to President Yoweri Museveni rigging this election. He's been in power since 1986. This is his 40th year in power, and he's running for the 7th term. And he does not expect that this election will be credible, free, and fair because of the extreme violence and the tactics used by President Yoweri Museveni. President Yoweri Museveni's government says that protecting the gains, and they have brought Uganda stability and economic growth, and he looks to continue that. But Bobby Wine told CNN a few days ago that if Yoweri Museveni rigs this election, the people of Uganda must rise up to defend their victory. So in the next few days, we'll get to know if he does win or it's another continuation of Yoweri Museveni's rule for another 5 years, bringing his rule into 45 years. The man is in his 80s now, and the signs of age are starting to show. Yeah, I mean, he first took office in 1986, the year that I was born, and has been there that whole time. And this time, Bobby Wine is asking Ugandans to cast a protest vote against the authoritarian government of President Yoweri Museveni. The way he sees it, Yoweri Museveni is a dictator who sees Uganda as his personal property and all Ugandans as his slaves. That's exactly what Bobby Wine told me a month ago when I spoke to him. On the same day he was campaigning in the capital, Kampala, he was beaten up. His supporters were tear-gassed. This has been a violent campaign through and through, and that is the backdrop for this election. 2 days ago, the government of Uganda shut down the internet. And the people of Uganda don't have access to the internet as we speak right now. So even getting any voting lines video from Uganda has been difficult because even the media is having trouble covering this election when they're having to call their reporters on the phone because they can't get any live video from that. The reason the government of Uganda shut down the internet is because they say this is to avoid the spread of misinformation, disinformation, to curb the potential for electoral fraud, and also to avoid any incitement to violence. But this has been criticized by many human rights groups, by the opposition there, as an authoritarian repressive tactic. Well, and how do we now even know if the elections are fair? Talk about no transparency, cutting down the internet. I mean, how is this election supposed to be credible? That is the big question here. And Bobby Wine, the opposition leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, as he's officially known, has said that all signs point to President Yoweri Museveni rigging this election. He's been in power since 1986. This is his 40th year in power, and he's running for the 7th term. And he does not expect that this election will be credible, free, and fair because of the extreme violence and the tactics used by President Yoweri Museveni. President Yoweri Museveni's government says that protecting the gains, and they have brought Uganda stability and economic growth, and he looks to continue that. But Yoweri... Bannamawulire ba NBS television beppone mukama wamwe kenikalisa musibye mutyani temmanyi emimwa gibali mu nnyindo naye kye bayita professional journalism mukirabye kye bayita professional journalism. Lale Madowo temumunyigira wabula mumuyigireko manya emimwa gibali mu nnyindo kubanga ensi egenda babuuza naye omusajja byalipootinze mu bulijjo nga temubiraga nsi. Akasajja kazze wano just ennaku 3 nekafulumya podcast naye eri mu kutambula naye ekibuuzo kiri nti Lale Madowo byalipootinga wano tetulinawo bannamawulire basobola kubiripootinga. Ajjo nalaba ekimotoka kya tear gas kino kitingatinga kino ekinene nga kifuuyira abasuubuzi abeeyigiza ku makubo ku Kaleerwe wano ekyebando. Emali y'abantu bano banvayo neneeyiya kukooba nsiika tipusi banina obuntu bwange bwentaddewo obwempolampola ate NRM gye tulaba wano nti egabagaba simanyi bu capital simanyi bu projects obw'enjawulo ati abantu abo ndowooza mwabadde mulowooza ba NUP bokka nkiwa mwabaddemu n'aba NRM naye NBS nanoonyeza ndabe weeripootingako yadde teyataddeyoko yadde mukirabye munnamawulire omutuufu bw'atyo bw'alina okukola kubanga gwe omulimu gwo kuripootinga kituufu ki ekiriwo.
Okitegera omulimu gwo kuli bannaye muwe emirimu gyammwe ekitiibwa kati sawa zino simanyi ki Samson Kasumba bwe kitunula siyinza kulowooza Simon Kagwanjala bw'atunula siyinza kulowooza Kanale Mugume bw'atunula bana yekiswaza how comes omusajja afubutuka eri Kenya najja na reporting exactly what is happening in the campaigns Shame. Tukimanyi temuli basanyufu ninyi mugume awo omulimu bwe guto we guyina okukolebwa era abaana mwenna tubakubiriza mugende musaasaanye podcast ya Lale Madowo eya CNN agitadde olwaleero mugende ku X account ze ku Facebook account ye mugende ku YouTube channel ye twagala gundi eyetambule to supporting a violence. We've been non-violent. Nalabyo slogan ezitandika I chose peace. Yes, we all choose peace. Chovola batuli non-violent era tetulina bye tukiririzaamu bya bwegugungo. Naye ani akola effujjo? Kye kibuuzo kye mulina okwebuuza. Tewasobola kubeerawo mirembe watali bwenkanya. Kankakuddemu tewasobola kubeerawo mirembe awatali bwenkanya. Awatali mirembe tewasobola kubeerawo bwenkanya. Ebyo ebintu bitambula bibiri. Essaawa zino amaloboozi gandibadde gavaayo nga gakoma ku baabyakwelinda abakola effujjo. Mwe mukitunuulemuko oluusi His Excellency Kyagulanyi bamuleka n'atambula bulungi tewabaawo bintu by'abantu byononese tewabaawo effujjo likolebwa naye ani atandika effujjo eryo. Nalabye emaali y'abantu ng'etokomoka ejjokka leero ekyebandaawo n'ekanyanya ng'omusajja alinga intentionally nga ne wali mu kufuuwa amazzi tewaliwo bantu bakuŋŋaanye abantu badduse eddeeri naye ng'omusajja alinga anyumirwa nga fuuwa bufuuya. Really? Lale Madowo tukwebaza nnyo muganda waffe weebale kusitula ddoboozi weebale kusitulira ddala ddoboozi eyo nno challenge eri bannamawulire b'e Uganda. NTV tujja kubeebazaako akensuzi ntegedde nti babajje ne ku listi y'abannamawulire abagenda okusakanga amawulire mu parliament naye Nation Media Group we respect you naye bano ba Next Media kubanga Uganda lyemaze ng'esabiramu America obuyambi nga bataagenga Donald Trump bukyanga tuva mu kalulu amazima gali nti guno gwandiba mukisa gwammwe naye kino kye bayita nti Uganda sawa zino bali mu kupama bwe tumala ate tulye basenators abawera 20 kubajjukira America yonga state ina states eziwera 50 naye mu buli state mubeeramu basenators bameka babiri kyenkanyi balinga basenators 10 naye 20 bamaze kureceiving message ye Uganda era ne bagamba Donald Trump nti addemu receiving kole gundi analysis nti oba atunulire mu kalulu ke Uganda balabe engeri gye bagenda okujjamu bakaddemu buto in fact batandika oka revising badabe ensobi yaliwa engabe sawa zino kino kye baliko abana Uganda America tejja wano kulaba kalulu naye genda kuleetawo ekyabwe kye basuubira kino kye bayita nti tuli kupama ate tumale tulye nti we banajja wano tebagenda amanya ani yalonda ani atalonda naye nga ate bo bennyini ba senators bagamba nti abana Uganda be bali otusaba just imagine nti abana Uganda be bali mutusaba so nti tetwalaba nga boolaba Tanzania nti baaliyo baalaba naye abana Uganda bagamba be bali otuweereza message kumunga batutaginga bagamba waliwo embeera etali mativu mu Uganda.